Kachere kano kalaba so ntufuna na akachere nako kwa sokwate tufunye sukali ono mulimu sukali kilo zilinganga 2 3 4 5 kilo za sukali zino manda mimi egambe tukolere sukali tumulete solo kujamu bijemo pangulote ekao wansi muongeddeko kusinzira ko oli yasoso okujja tuongedeyo kemiti ja sapuni white star jamu so eyo net eri 5 ku mukaaga tunavaawo ngatana navaawo jitekeko webate wera nga tujizaayo nga batu endala bali basatu enyoto zino tuzaawudde ne tulete FDC ya DP ne NRM NUP ebadde bulako waneeno ne tusobodde kale okufuna kala zino neyanziza nnyo neyanzike bonna abampadde buno obuyambi buno obw'amaanyi nnyo kuba senga simwe mbadde sigenda bira nabo era mbadde simanyi kingenda kukola neyanziza nnyo neyanzike bonna abanyambi omuntu atambula ova mitala mayanja okoma mu ggwanga lya Uganda nkoonako ku ssimu enamba yange eri 0706794729 0706794729 ku WhatsApp ogendo tuka ku kisaawe entebe nze mba wendi nkulinda nkukwatako ebintu byetu biteeka motoka tukuvuga paka ewo ku mulyango so nkubirako ku ssimu tutambule ffenna tukuleete paka ewo ku mulyango. Sonko Muhammad gegange nsinzira ku mputo Good Talent okubeeranga nkuweereza YouTube channel iti Good Talent Management ge makagafa makulu ku TikTok Good Talent, Facebook Good Talent. Twakanya tuberenga tubalaga abantu embeera mu bayita tukomye wannalongo batugambe tabannalongo naye omukyala Eyazaala abaana abasatu omulundi ogumu bali mwezi 9 n'embeera ebadde muzibu waddeko so awalwa abantu baffe abamukwasaganyizaako nja kutumira ku mukyala Mimi nja kutumira Maureen Cohen nja kutumira ku Rosette nja kutumira ne ku bantu abalala mwenna abasinzira gye mbeera muli Prosi n'abalala mwenna gye musinzira okuba nti tukwasaganyiza ku muntu wa bulijjo n'abalala mwenna abatulaba abatuwa amagezi abalayikinga ompya subscribinga kwata ku kadde kituteekayo beere ng'okiraba tukomye wano tuli mu katundu banda wane wakati tugendo yingira omukyalo no wabeera naye waliwo omwalo oguyita wano so twagala kulwana tulabe nti at least bayinza okukyusaamu ekifo we babeera ye ekirungi ye omukyalo ono omwami we teyamuvaamu omwami waali naye omwami talina mulimu gwakola yali avuga boda ne bagisika abaalooni so n'asigalirawo n'afuulaba nti agogola emyala gino akola byakola babe nga bafunira abaana bano ekyokulya tumwebaza nnyo we salute you boss okuba nti tewadduka mugeza kulaba nga mulwana mwenna n'omukyalo ono tamuvaamu naye tukomyewo nga tuyiringa bwolaba ekigenda maaso nti tuzze omukyalo tumukoledde ku shopping pampa bikini ebirala byonna so wano wenyingira we waka ewe omukyalo ono wabeera n'abaana bano abasatu twagala okubanga ate twongera okubanga tumubuuza kwati tulabeerera embeera etambudde etya tutandise okuddamu okusanga omulundi omulala once again kale sebo obulamu si bubi ndi musanyufu nnyo ku bye munkoledde byonna babebi tulaba leero obakyusiza ku ngoye ze ziri ze batuleeterako nyambazizaako ono kubona wadde akyali muyiye okay naye kamutuuse kaako so twongera okubeebaza mwenna oyongerako emabigoli tuyongeza okubeera nga tubeebaza mwenna buli mugi asinzira okubanga oyamba ku muntu wa bulijjo nze ekintu kiba kyangu nnyo kasita ontuma nzija nentuuka ku ground abakyala bangi batulugunyizibwa abamu bakubibwa the same thing oli we tugamba nti waliwo n'abaami abatolugunyizibwa nga abakyala abakuba babama emmere babama akaboozi ak'ekikulu nakukuba ate n'okutulugunya okukyasinza okuba okunene bomma omusajja akaboozi gw'omukyala Allah oba okoze ekivive kinene nnyo naye omukyala no gwe tuli naye bakwatagana bageza kulaba nti bakwatagana n'omwami we tabanguko mu maka tebubulamu empulungusa embinyebwa tezibula naye at least bageza kulaba nga olwanyisa embeera otujjidde leero
kiri kitya ekyemisana bwamaliriza dda abaana babadde dda ku bbeere banywedde kututa kiri kitya babanywa buugi twaba bali basanyufu baba bazanya that's why bazanya ononge tubalaba ono tagwayo tasobola naye amanyi waliwo ekigendo amanyi nti eno asobola okugwa yali avuddewoko n'agwa mama nnyabo mutwe ne gutaatika tegwayatika kati atyawo amanyi twagala kulaba nga bafuna ku treatment bagendeko mu ddwaliro waliwo omukyala mimi tugeza kulaba ntu kwatagana naye wanawa tujja bba nga tukuwa information nga bwena abeetambula nesofa oli otya nze nga wonda nange embeera si yeye yeegombesa naawe mugiraba sinti nze ndyawo nti ndya emmere emala nti nina engoye ezimala nange embeera weetyo n'omwami kyekimu kuba twerekereza tugamba ati lisi tuba tufunyeewo tulabirire abaana tuba tufunyeewo abaana babeerewo nga balamu nga bali healthy kati gwe omulimu gwasigaza musimu nokulabira abaana abantu okyasobola genda kukola tisobola genda kukola kuba ngende ntya abaana mbange sina gwe balekera taata waabwe ate ye kyabawenjeza kyawenja kyawenjeza kyabaleese oba aleeseyo ebbiri oba essatu z'abaafunyeeyo kuba tolina mugamba nti lwaki oleeseyo ssatu oba oleeseyo bbiri kuba nange embeera njiraba emirimu tegikyaliyo lwaba afunyeyo nga bamuyise nti jangu opoote wano tukuwaayo zino agenda n'apoota oba jangu onongosezeeko tooyi yange ne bamuwaayo omutwalo gwakola abaana ne bafuna amata ye talina mulimu gwasosola gwonna agukola oba mulimu ki oba mulimu ki agikola omusajja ono oyinza muteeka ku level ki ey'abasajja kansooke nkikubuuze bwe nti musajja ali hard working ate ayagala nnyo abaana be kyenamwagalako ayagala nnyo abaana be at least ate mukyala we nange kennyini akufiirako afiirako tasikiriza nveewo takkiriza oveewo at least musula enjala naye nga sivuddewo nti ngenze waani oba waani nedda era ayagala famire ye n'obulamu bwe bwonna kyekintu ekikulu kyemumanyiiko oyinza muteeka mutuluba kyoba levu ki abasajja azin batya okuba nti tulabako bangi oli wamala ofuna olubuto nirwo nga apyata emisinde wali azadde omwana aga obunanyizibwa buno kati gwe bazaala basatu balamba naabanga alemeddewo n'atavaawo wamuloga wakozesa ddagala ki oba wakubakyala bano saamuloga saakozesa ddagala nakuba ye ewaabwe baddiini naye musajja wa ddiini era amanyi musajja musiraamu asiiba naye kati saazi ntasobola siiba cause alina okukola emirimu gy'amaanyi so data alabirira abaana ate mu ddiini egamba tolina kukola bintu by'amaanyi ng'oli mu kisiibo kyobola kino ekisiibo teyakisiibye ebiwedde abadde ng'asiiba kyogamba olw'embeera y'abaana okwagala ottaasa abaana kyamulemeseza osiiba naye yabadde ayagala asiibe naye lwakuba yamanyi nnyo eddiini tolina kukola bintu by'amaanyi nnyo ng'osiiba abalina osulago nekulaba nga bali babaawo gatako n'emmere nayo tasaasiba nga tewali byakulya tafuna ddaaku anti ddaaku yeetaaga ng'olina ssente okugula ebyokulya byobeera ogenda osuubulukirako noba n'ogenda olya ng'ogenda siiba tebimala kati ssente z'abaafunyewo ojjukira tuba tulina okugabanyamu wakati kati nga 15 tulina okugabanyamu wakati abaana obuugi then naffe ne tufunayo akawunga oba akacere kyogamba singa embeera ebanga ekyuseemuuko naafuna eddaku nefuta ali asobola osiiba ebyaddala yasobola osiiba simuwayiriza tetujja munye kuba nze mbadde manyi yasiibye leero nze mwefuta ali nze naye waba teyasiibye kati awo kyetulina okukola tulina kwongera kulwana tugonze embeera emugonde tulawo basobola osiiba ennaku ezisigaddeyo asobola zisiiba ezisigaddeyo obanga ku bigezo nze nja kujja nga ekisiibo kiggwako ndabe asobolera ddala simuwayiriza kuva buto bwe paka ssaawa zinene abadde asiibanga ekitegeeza maze ebbanga ddene nga mweyagala yakufunirawo bane munansonyiwa program sigijje ku mulamwa naye waliwo abantu abeetaaga awaadi njagala mbabuulire kye bayita oli okuzaala abaana abasatu nga tokisuubira ennyumba gy'olimu ya 7,000 toyina mulimu okitegeera mulufunye olubuto temulwetegekedde naye n'oguma n'obeerawo oba mugezaako kunfuna
Nalinze nkolereyo gayaza yali restaurant. Just katinyo tubire katinyo Katono yali restaurant kati wali omukwano gwange kuba emirimu gyaliyo nga yabeera muno mu Kasenyi kubanze mu Kasenyi nali simanyiimu. Muno mwe tuli saazi nali simanyiimu nga sipulirayo naye nga situukangayo okwo. Nze ne mwana w'embuya mwe nkulidde. Kali nze nali nkolera gayaza nga waliyo emirimu nenkubira mukwano gwange oyo twasomanga naye. Ogambe ko li mwana w'embuya omuvuko gwe beta Rich 2 trumpeter omumanyi. Ani? Rich 2 trumpeter akuba kana kantu nayimba ennyimba za ntunga akuba trumpet to mumanyi. Simumanyi. Rich 2 obanga ondaba nnoonyaako bano baana b'embuya nawe oliwe mpozi goliwo ekitintale Rich 2 trumpeter. Okay alaba ku Rich 2 trumpeter yenna muweereze ka video kano. Nze ndi wa mbuya era mbuya teri atamumanyi ekyo yatamumanya ayinza bamupya kuba nkulidde eyo nze banzalidde eyo. Kati nakufuna atya? Kati omukwano gwange najja ne tubeera naye kuba naye boyfriend mukwano gwoyo. Stegira kati naloka natuconnectinga kale nze naye omukwano gutandikira ne mpola nga twogera ku simu bichi paka ne twemeetinga. Nja kukomawo oyongere otuwe emboozi eyo mbujjuvu abantu bamanye engeri owaddala ali real oyinza kumufuna otya. Omanyi muli eyo abali real tuli wano muganya okujja mutusobedde. Nze ndi musiraamu bawulira ninayo jangu oba nfunye n'omulala jangu paka tutuka ku bameka kubaana tubenga tufunamu n'empeera. Mwanyi nazo owulidde manyi omuwala ali eyandaba owulidde so tujja komawo tubeere nga tubigendako. Kati singa omubadde olina plan ki before singa mbadde sinaba kujja kola program eno kolagala abantu mbeera mwoli wade mwina plan ki? Plan yetwali tuyinawo ya nze mbadde ngenda kudda ewaka mbeere ewaka. Omwana omulekere? Mbadde ngenda genda nabo then nga ye bwayiyeeyo ng'atuweerezaako. Abeewamwe bakimanyi tolina abaana basatu? Bakimanyi. Basobola okkiriza ogenda n'abaana basatu banewa? Basobola okukkiriza kuba nabo tebakyagala nabo kuba mu famire nze akisooseeko okikola ki okifuna ku busobola balina okikkiriza nti omwana waffe yazadde basatu tulina omuyambako. Okay. Kituufu kirungi baba nga bakkiriza okuba bo bali somehow ekyokuyasobola olabika n'ebirala. Karate side wa barasta nayo kyekimu mama ayagala ngende mbeereko eyo naye kuba naye mama wa rasta ayagala ogende n'abaana bano mbeereko eyo kuba naye amanye embeera mutabani we gyalimu era agamba singa tusobola ogenda eyo mu kyalo ne tubeera naye lwakuba naawe omanyi nga tiwamanyira mu kyalo gundi ebeera y'amaanyi nnyo. Lwaki wakyuzinze kuba nti abantu tubagamba embeera bakuyambeko dhani kugendawo muwako bakugenda wa rasta? Kyemmanyi abantu bangi gye bali abalina emitima egy'ebisaasizi nga mbanga mbasayi basobola okunnyamba. Kyeba nagenda ne ngamba kwa kisifunayo omuntu asobola okunconnectinga so that nkuba omulanga gwange gubatuukirire kuba sinze nzeka asoose okuzaala abasatu. Bangi nnyo abazadde abasatu nga babayamba. Nange ne ngamba lwaki sigezesaako chance yange eno nkuba omulanga nfuneyo abannyambako n'omwami wange kuba naye ndabye atuuse alemereddwa naye nga talemereddwa nti naatugobye nedda naye alemereddwa waliwo tubeerawo nga tetulina kyakula naye ng'afunyewo 10 ne tugula obuwunga oba ne basiba ku kyayi. Wagamba yali avuga boda mabega? Mabega alina experience mu kuvuga boda? Alina experience y'amaanyi nnyo. Bwe tuba tulina omuntu ali eyalaba ng'alina piki ayagala omuntu amuvugira piki asasula bulungi manyi boda abantu tebaagala asasula? Asasula bulungi era abasinga bamukozesezza bamumanyi asasula bulungi. Lwaki atayemerera okuddamu ofuna boda endala? Anti eno baali taata we yali agimufunidde mu looni n'asasulako ekitundu kati ezisigadde ng'alina ovuga nga waakola ki asasula naye kati embeera n'esukka ng'abaana bali nga banywa amata bugundi buna olunaku. Kati bwe tufunayo omuntu ng'alina piki yenkadde ng'agala bagimuvugira yasulenga ssente aba asobola? Asobola. Okay, kale so abatula abatugobera tukyali ku mboozi ya Mutoni. Wagayi Mutoni ani? Mutoni Agatha. Mutoni Agatha. Bamutoni baba baki? Babeera Banyarwanda naye kati ffe waffe babeera Bagisu. Goli Mugiso kitegeeza? Nerasta ne Mugiso? Ye Muganda? Okay, so tuli Mutoni Agatha tugeze kulaba nga tukola emboozi empola step by step nga bw'oyinza okugenda maze okubanga olaba.
So abantu baffe abamu abatugoberera abagambye tujje tumukyalire tumukolereko ka shopping tuyiye n'amagezi tulabe nga abaana bano bagenda mu ddwaliro balina ekifuba ne senyiga bingi nnyo. Tulabe ntunoonya babapima babacekingo embeera yaabwe y'obulamu eri etya n'ebirala byonna kubanga bye bakola si bye balina okukola right now. Omwana w'emyezi 9 libadde at least ayavulaawo ageeza kuyimirira ku bintu weebito ngategekera okutambula oba n'okutambula baba batambula simanyi nnyoze by'abaana naye bano batambula bali badde batambula kati sinzira kale ku bbeere lya maama wabanga ali mwana omu myezi 9 aba atambula. Okay, naye kati bano bo batula butuza tebanywera ku ttaka so beetaaga okwongera okucekinga medical check-up ebyaddala so byetugeza okulaba abantu kwasaganyako n'abantu baffe abatulaba. That's why tutumira ku bantu abamu ababeera bagenze maaso abagala obakoonako abamu tebaagala boogera manya. That's why mbayitamu kubatumira nembanga abatumira nti madamu mimi nkutumidde nti Koheni nkutumidde Maureen nti Prose nkutumidde n'abalala Rosette nti nkutumidde n'abantu abalala waliwo omuntu akwata omutwalo gw'ensimbi gumu weeguti nga mwana ali mu kiyumba n'aguweereza nze nenzija n'engugulamu pampa ne ziyamba omwana olina kyamaanyi kyobeera okoze kuba bano baba tebazirina oba okitegeera. So tulina obuntu bwe twafunyeko wano butonotono kusinza ku bantu kye baatuwadde netugamba katujje tubaleetere ku bintu bino ebitonotono twaga tubeere nga tubyanjula waneeno oba babebi tunaabongezaayo bwongeza saidi oli tumukutte twagala mutwalo oyinza obbongera oba saidi nga wano tubongereze ddala wano tubeere nga like tukwanjulira ku bitonotono bye tusobodde okuba nga tuwoze ka shopping then we tugenda ku process endala ezikola ki eziddako mpola mpola. Kulikoko n'abantu abatulaba kubanga tubadde twagala okay people here watch manyi njagala osalodde side eri obeere ng'ompeerezaako kintu ku kimu nga bwe tukiraga abantu so salodde wali eri bantu baffe abatugoberera wano mwebale nnyo. Nja kubatega essimu eno nja gitega wano bwenti ng'oli bwagenda mu maaso n'okubanga yetegeka. So buno obuwunga tulina wano obuwunga butusobodde okuba nga tugulayo oziraba zino ziri 10 ez'obuwunga so obuwunga buno akawunga sooka sulo kateeke sayidi eri wasembayo katuteere eri wasembayo so obuwunga buno obula bulungi kamawanga wooli so tufunayo obuwunga kilo 10 tufunayo n'akaceere kano kalabe so tufunayo n'akaceere nako sokwate bongere sayidi eri just kyokwataawo kyoweereza jamu obuveera obeere ng'ompeereza mama kimu ku kimu leeta kiri okumpi leeta obuusa kintu kyonna maaso leeta buli kamu ye kyokwata kyoleeta bino bijanjaalo so tukwata ebijanjaalo bimuweereze. Tufunayo amajaani so okwate bino teeke kale birekaawo tufuna amajaani gano gasobola bayambako ku caayi embeera yonna. Tufunayo pampa kisaketi muno mubamu mmeka pampa mmeka gaba 40 tufunayo ku pampa bayinza oba bagenda kwebaka obutafukafuka wonna kola kino. Tufunayo best fry siika tufunayo butto ono liita netugifuna tugana naye katugikuleetere. Tufunye sukaali ono mulimu sukaali kilo ziriŋŋanga 2, 3, 4, 5 kilo za sukaali zino manda mimi egambe tukolere sukaali tumuleete solo kujjamu bijjemu pangulu oteekaawo wansi. Guno omunnyo guno tukuuze gwa kupima tugamba katukuleetere omunnyo tubeere nga nagwo nga tugukuwa eri kilo omunnyo gwo gutera olwalwamuuko. Buno bunzaali bwa roiko bujja genda akanyama tuguzeeko ka kilo kano soke mukafunaawo kazeeyo wali wansi kaleme kwonu kudugaza buli kakira at least osiiko bustingemu kibiriiti mwize kikozesa okukuma. Tufunyeyoko omugaati guguno tufunyeyo omugaati naye yakompola mpola. Sabuni naye tumuwongeddeko kusinzira ku oli yasoose okujja twongeddeyo emiti gya sapuni white star jamu omuveera ompe toilet paper zizino tusobodde okuzifuna baana bayinza balike nga bagenda kalongo kone nga bitaga toilet paper zino. Tufunyeyo akantu ka ommo oba nomi oba ommo naye sabuni obuwunga neeti eno yo kyokola tunaava wano oba basooka zaanikane zino oba zino zibokke zino zigendako obugenzi kubanga eno ntibadde ekaddiye ate abaana musulwa nabo abaana obutakola ki siri obutayitamu baluma ogenda kwasa nze
kwasanze nkwase ye so kusinziranga wekiriye baleme funa nziri baluma ate kulwala yaja babulwadde bulala busingawo so eyo neti eri 5 ku 6 otunavaawo ngetana navaawo giteekeko bwe batewera nga tugizaayo nga batuwendala bali basatu enyoto zino tuzaawudde ne tulete FDC ya DP ne NRM NUP ebadde ebulako waneeno ne tusobodde kale kufuna kala zino tuve mbyobufuzi tuzaawudde tomanya buli omwanyinza okwagala onywera ku ye omwanyinza obanga alinamu kasenyiga sebo obabeerako kumpi awo tuyinza twagadde tuzaawule nywante ezo tomanya baleme funa olwadde kati wano kikino kiki wano waliwo ekizigo oyo gwe tukoza naye shopping mukyala kadumpuni bane tuline mukyala buje baga kadumpuni oba afaanana atya naye tuline mukyala we kati onangambye mbono yasinga kyogero ne sabuni waako yono biweddeyo so tusobodde kukola bwe tutyo ebintu ebyo si bingi bitono naye ate bingi ku muntu abeera talina bintu bifaanaganako weebiti oba okitegeera kati ojja kuba at least ng'oyiyiza akawo mpola mpola ne babebi bano oli sebe erinnya ntagimanyi ogyekwatira omulaba oyo sebo oyo muwala yo yaani oyo Shanita mugezigezi nya tusagimanyi gyekwatira kati so buli omwaja abanga alina ye nga buli basobola okunywa naye n'okolera emirimu emirala ne gitambula olowooza ebintu ebyetagisambula mu obulungi bitandikirwako ki ekibula yawo baafu yiba tolina baafu asina baafu y'abaana y'abaana nezindala weeziri ziriwo ninawo bbirizo kazokezo njerezaamu engoye kati ate ebirala ebyetagisa bakulya kunywa biki bitu ki ekibirawo obuugi buli obwa soya mukene waliwo obuugi bwa soya mukene tetubeera bidde ntubunoonyeza wano bubuze ng'ate bwe batuguza soya eka tebamutuguza bbeeyi netugenda tujja kumugula oli yagambye atuna 10 buli nakawa kiro ya mmeka kilo simanyi beeyayo naye buli nakawa kubanga tulina gye twabuguzeeyo nga batuguza kiro 14 tugenze okudda wano nga bagitugamba kakaaga ng'ate etaliimu mukene bagitugamba 15 netutagigula katugenda kulaba tugenda obunoonya tujje kuba bubwazze ku special nga madamu Mimi ayagala bavugule but madamu Mimi ekirungi ekiriwo waliwo n'omulala badde atuweereza ku kiro nga 2-3 ez'obuugi obwo so we going to add on my dear tubeere nga twongera obbanga tukola ki nga tubuleeta so mwebale nnyo embeera bwetyo bweri ebiddawo kati bibawo neyanziza nnyo neyanzike bonna abampadde buno obuyambi buno obw'amaanyi nnyo kuba senga simwe mbadde sigenda bira nabo era mbadde simanyi kingenda kukola naye neyanziza nnyo neyanzike bonna abanyambi era mwongerewe mutyo paka mukama abongere emikisa tukyetagira ddala kuba kino kituuza abaana bano bakyakola kitagira ddala ebyokulya ebyokunywa ebyokwambala by'abaana tebimala bulungi ebyokwambala bya maama nabyo tebikola kinabyo tebimala bulungi so tubeere nga twongeramuko tulabe nga tubako etutuka somehow bangambye nkubuuze kuba abantu tebayinza obutabeera kuggwe paka n'ekisooka kyabwe nebintu ebikozese bulungi bisobola okutwalirizaako akabanga tayimu ojja tutuuka nga tokyandaba tokyawuliza abantu balina n'ebizibu byabwe ebirala naye bangambye nkubuuze gwe nga gwe kikyosobola okukola singa wabayo omuntu ayinza okuyambako n'ofuna ekyokukola n'oba ng'okola n'olabirira abaana ne taata w'abaana kuba n'ayongereza omulimu gwonna nsobola ogukola teri mulimu gwe sitasobola mu bya gonna kikyosobola okukola nga gwe omukazi kyensobola okukola ekyangu ng'ekyasente tutandikirako okukola nekisobola okuyimirizawo gwe n'abaana edduuka nsobola obeera nalyo ng'abaana jjukira mbeera nabo kumpi awo oba ekibanda ky'amanda oba omudaala nga kuba bwombeera ngerabeera nabaawo so tufuna omutono tuwa emitwalo nga 5-8 kakadde osobola okukola omudaala gw'ennyaanya ntula tips n'ebirala then ekyennyumba twayogedde mwongere okunoonyako tulabe temulwawo kuba ayinza obba omuntu ayinza okugamba tufune ennyumba oba ya mitwalo oba nga 7 oba 8 nenga like teri nnyonyo kumpi n'omwala we mwana alwawo ne naafuna ebirala then sap kuba nambadde mayingenda komawo nga mulina ennyumba tugenda wali nnyumba tulabe tuconnecting oba omuntu labo batusobola osasula ennyumba bali ginoonya mbadde manyi nti weeri bagifunye njagala nnyo owulira nti weeri anti kali munene bantu wangi nnyo awali amazzi kati bambuseeko sayidi za waggulu eyo okay ndabikangazo togalawo ndabikangazo ogwanga bukoze bannange twongere okubanga tuyambako ba obi ne ba ogi bono gyasomera ekitintale
bakwano baba mumanyi ona abafamily abatamanyi nti omuntu waabwe ali mu mbeera bweti abaana basatu emuzibu walidde bannayo labo byana mwana omunakulali anakwata nebigano olwo abaana abasatu mwe so tulabe nga tuyamba ku Naalongo tulabe nga nolanga bako batuuka omuntu ali okumpi ali around tuli banda nkoonako ongambe ntwale wali Naalongo ntuuke wali nze ngenda kukikola oba okitegeera tulaka abakyala abalwanirira ku bakyala bannaabwe n'abalala jangu olabe Naalongo wali omukyalireko tubeere nga tuwa smile ngeza kukiraba abasiraamu abakyali mu kisiibo osobola okudonatinga osobola okuwaayo n'oyamba kulwalira abaana bano ne babakuwe batuuka abaana basiraamu ne tata waabwe musiraamu so weebityo nyinza obutasuka wano olina kyotugambayo Jesi bona abali eyo nga balinayo byonna ebisobola tuyamba tweyanziza wadde bikadde tujja byeyanza nnyo abalinayo ku bugoye obusobola okuntuuka musobola okundeeterako oba obw'abaana nga bukadde nze nja kwambala. Okay, tugenda suka olunaku olwaleero njagala kubeera nga mbeerekereza banywanyi omuntu atambula ova mitala mayanja okoma mu ggwanga erya Uganda nkoonako ku ssimu enamba yange eri 0706794729 0706794729 ku WhatsApp onsangako n'essimu eri direct nzo banga onkubirako tubeere nga tukutambuza ogenda tuka ku kisaawe entebe nze mba wendi nkulinda nkukwatako ebintu byetu biteeka mu motoka tukuvuga paka ewo ku mulyango so nkubirako ku ssimu tutambule ffenna tukuleete paka ewo ku mulyango era ne bw'onaatuuka okuddayo we'll keep on communicating kukima ewaka nenkuvuga paka ku kisaawe n'ogenda emitala mayanja lwaki osanya okutambula nange Sonko tulina akatini ke tujjako ne katuyambako tutambuza oba donatinze indirectly kasatukanya akasente nenkutambuza oba donatinze indirectly tuba ntuuka ku muntu wa bulijjo so tubebaza mwene abatulabira emitala mayanja America abatulabire Kenya abatulabira wano mu ggwanga erya Uganda wonna wosinzira okuba nga otulaba video gifune sharing ayongerako eri muno nzo bato ina kasente mu nsawo nenga ogenda okusharingira inzo bayina kyasolo yambako ku YouTube Good Talent Management ku TikTok Good Talent Facebook Good Talent WhatsApp inama jola bayita wawe inama tukozesa ku WhatsApp jabanga tongera kwatagana wanawalo na wali tweberenga ate tukwataganira wamu tukyakoma okongera kukyalira ku Naalongo paka je tunakoma maase nze Sonko Muhammad mu tugenda bata naye obadde oyina mwaka sente n'akasente kenfisizaawo oko wano kange kati nitini nembadde njagala nkweko just nange katono then nga tulaba kigenda okuba nga kiddako kandabe so kwate zini ezo ttaano sokobeemu nkoneezaawo nga tulabe ekiddako abanywanyi mulabika nno ndabika nze nga mbasiibudde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu bane abalongo baffe baabano wano ndoza mubalaba baabano onasooke nali mukeeru yani ye Adamu alina akeeru ali makati ate ye Lukman atoli ali mukapi omuntu atambula ova mitala mayanja okoma mu ggwanga erya Uganda nkoonako ku ssimu enamba yange eri 0706794729 0706794729 ku WhatsApp onsangako n'essimu eri direct nzo banga onkubirako tubeere nga tukutambuza ogenda tuka ku kisaawe entebe nze mba wendi nkulinda nkukwatako ebintu byetu biteeka mu motoka tukuvuga paka ewo ku mulyango so nkubirako ku ssimu tutambule ffenna tukuleete paka ewo ku mulyango era ne bw'onaatuuka okuddayo we'll keep on communicating kukima ewaka nenkuvuga paka ku kisaawe n'ogenda emitala mayanja lwaki osanya okutambula nange Sonko tulina akatini ke tujjako ne katuyambako tutambuza oba donatinze indirectly kasatukanya akasente nenkutambuza oba donatinze indirectly tuba ntuuka ku muntu wa bulijjo so tubebaza mwene abatulabira emitala mayanja America abatulabire Kenya abatulabira wano mu ggwanga erya Uganda wonna wosinzira okuba nga otulaba video gifune sharing ayongerako eri muno nzo bato ina kasente mu nsawo nenga ogenda okusharingira inzo bayina kyasolo yambako ku YouTube Good Talent Management ku TikTok Good Talent Facebook Good Talent WhatsApp inama jola bayita wawe inama tukozesa ku WhatsApp jabanga tongera kwatagana wanawalo na wali tweberenga ate tukwataganira wamu tukyakoma okongera kukyalira ku Naalongo paka je tunakoma maase nze Sonko Muhammad mu tugenda bata naye obadde oyina mwaka sente n'akasente kenfisizaawo oko wano kange kati nitini nembadde njagala nkweko just nange katono then nga tulaba kigenda okuba nga kiddako kandabe
sooka okwate zino ezo 5 sooka obeemu nkono ezaawo nga tulabe ekiddako. Abanywanyi mulabika nno ndabika nze nga mbasiibudde. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.